Olwaleero ababaka ba Paalamenti ab'oludda oluvuganya bakedde kutuula okusala entotto buti ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga bwe zisobola okusalirwa amagezi ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Paalamenti yasindikibwa mu recess naye tugambye nti newankubadde teri mu lutuula kikulu ne tusinkana ne tuwayaamuko. Kino kiddiridde okuwambibwa kwa munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye Erias Lukwago eyaggyibwa mu maka ge ng'ono essaawa eno agguddwako emisango. Okusinziira kwakulira oludda oluvuganya Joel Ssennyonyi, ensonga nga zino teziyinza kumala gayita ng'olukiiko lw'eggwanga olukulu teruzoogeddeeko mbu luli mu luwummula. Eggwanga lyetaaga kulungamizibwa mu kaseera kano ke tulimu. Tutumanyi muhoozi ekyajja kuzuukuka atya awambaani omulala. Ebintu bino nedda tulina bikkiriza kusigala nga bigenda mu maaso. Kati bano basazeewo okukuuta omukuuku gw'ebbaluwa eri omukubiriza w'olukiiko lwa Paalamenti nga bamusaba ayite ababaka mu lusirika lwe balimu bateese ku nsonga z'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Kubanga yagisuspendinga n'agisindika mu recess paka nga 7 Julaayi eyo wala ku bino ebigenda mu maaso. So ngenda muwandiikira ebbaluwa nga musaba tuyite twogere ku nsonga zino tutereze eggwanga ffenna bitukosa. Ssennyonyi wano waasinzidde okusaba sipiika wa Paalamenti nga bwe yasuubiza okukulembeza enfuga ey'amateeka asitukire mu bunnambiro aluŋŋamye aduumira eggye ly'eggwanga ku ngeri gy'akozesaamu obuyinza bwe. Sipiika waffe kye tumusaba oba oliawo muhoozi akuwuliriza oba oliawo muwabula akole ekituufu tukusaba ng'omukulembeze waffe wano ku Paalamenti. Paka tetumanyi oba agenda kuwamba mubaka ki agenda kukola kituleme kutuuka awo. Ono yeebuuza General Muhoozi kye yeeyita okubanga amateeka agatwalanga bw'alaba. Bw'akuba nti amateeka tegakwatako yalowooza wa kitalo nnyo tulina kumutya munnange tetujja kutya. Muhoozi si yeggwe Katonda. Eri ababaka abali mu kibiina ki NRM nabo abawanjagidde nga bwe batateekwa kusuusuuta ebyo ebigenda mu maaso wabula beegatte ku bannayuganda okulaba nga babanja obwenkanya mu ggwanga. Kubanga kakati mwe mumuwaana ne mukomba ebigere kubanga bamwagala bufoofofo mwagalayo ku busente gwe olina bukakafu ki nti enkya bw'anaakunyiigira naawe tajja kukima. Kubanga tuze tukiraba n'aba NRM nabo tebali safe bawambibwa bali ku bunkenke. Ono era yeebuuza akakiiko k'eddembe ly'obuntu akaafuuka kyesirikidde ku buvunaanyizibwa bwako obukalambiki bwa ssemateeka oluvannyuma lw'okutiisibwatiisibwa. Muhoozi bwe yawamba Eddie Mutwe aba Uganda Human Rights Commission ne bawandiika ebbaluwa twabalemerako nnyo tubawandikira ebbaluwa naki ne bawandiika ebbaluwa ne bamugamba amute ate Eddie Mutwe n'abagamba mwenno saagala kummanyiira nammwe nja kubakima ne batya kati baabivaako. Wabula awezze nti wadde nga bino bibatuukako si baakutiisibwatiisibwa nga tebagenda kuseeseetuka ku buvunaanyizibwa bwabwe. Ebintu bino tetugenda bikkiriza, tetugenda kutiisibwatiisibwa, tugenda kutambulira mu kutya mu bumenyi bw'amateeka buli omu n'abeera ku bunkenke buli omu. Nedda. Wadde nga guli gutyo kinajjukirwa nga sipiika kati aliko bwe yali akulira akakiiko k'ebyokwerinda mu kisanja ekyaggwa abamu ku babaka baamulumiriza okwebulankanya ku nsonga y'ekiteeso ky'okuyita General Muhoozi olw'ebyo bye yali awandiika ku mukutu gw'ogwamugatta abantu ogwa X kati nga tekimanyiddwa oba ekimusabibwa essaawa eno anaasobola okukiteekesa mu nkola. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.